omukulu bamuyita Liksan era ng'ayimbye ne Jimmy. Okay, katufune omukyala gwe bayita Queen Melissa. Engalo ez'omukyala Queen Melissa. Don't cry, don't cry. Agamaziga gassanyu. Tears of joy. Uno mukunja yakiŋŋambye. Omukyala oyo akutte namba anti tuve no wansi. Kati oyo namba 9. Otegedde? Oyo namba 9. Kati ono yani Menzo. Mengo okutte namba 8. Sabula akayimba gye. Bebawadde ebirabo mbeera omugenda kufuna ekifaananyi ekyawamu ne director n'ebirabo byammwe tubyagala okubissa ku mutimbagano. Kulaga nti Mwami Kasozi talimba atuukiriza. Obulidde. Kati ono omukulu namba 7 ye Kasumba Derek. Tuzzaako namba 6 ye Muzeeyi Kijana. Muzeeyi Kijana okutte namba 6. Jangu director akwateko mu ngalo gwe n'ekirabo. Muzeeyi Kijana. Muzeeyi oyo. Webale Muzeeyi Kijana. Weewaawo. Kati ono gwe tusoma ye namba 5 bamuyita Josh T. Yugi. Kanno byebyo. Yabo! Ekibitu naki? Ga 18 Desemba. Kale tuzze ku mulamwa guno. Igirawo okuyita director. Oyo ye mukulu Josh T. abadde namba 5 mu kusindana kuno okwabagenda okuyimba nga 26 ye boxing nno. Kati ono gwe tusoma ye namba 4 namba 4 namba 4 bamuyita Roni Nikita. Namba 3 ye bebe bakulu oba ye mukulu gwe bayita the performers. Otegedde the performers abo ba dancers mwabalabye basuuliremu. Obulidde. Ono yabatendeka yoyo abatendeka webaletse okuzina bulungi n'otendeka n'abaana bano ne bakola ki mwebali nnyo mwebalire kale bateeremu badde wali ebbali eno bagize namba 2 namba 2 owulidde ono omukulu mukyala bamuyita Queen Alba ebisigadde byange 26 bwate munnaani naye obadde osaana okukola ki ono ye Queen Alba kale ddako wali ebbali mugenda kufuna ekirabo. Okay, tukube engalo ez'amaanyi n'akalulu. Eno ye namba 1 omukulu bamuyita Alan Harrison. Ono ye namba 1 Alan Harrison. Zebo director nkulu opera. Omukulu ono alina empisa. Alan bagamba alina empisa muyimbi muntu bulamu. N'olwekyo namba 1 ebadde emusaanira kubanga era ayimba ki bulungi. Bade mwongere engalo n'akalulu. Abo nno be bawanguzi baffe ab'olunaku olwaleero. Ne tulina akagambo director ke yatusuubiza nti n'abatawangudde tugenda kufuna omukisa tugende tuyimbe ku Christmas ku Masaka Rugby ki kubanga naye lisiti yagirina. Owulidde kati kufune ku bigambo bya director. Abayimbi mwebale nnyo naye mbadde njagala ebifaananyi byammwe enkya mubireete ku Kasozi Motor Spare oba okyekubisiza wano ne kifuluma kubanga ku Monday post efuluma. Bwe kisukka enkya twali tulinze mmwe olwo mutegeera nti ku posita tumuliiko. Ate bwe muba mujja okuyimba bwe musukka ssaawa 8 ez'emisana mumanye nti olwo mujja kuyimba ku Easter Monday. Ndoza Queen gundi owulidde olina kusula kawange kwolwo. Mulina okuyimba nga bukyali obola okukeera.
tuli ku boxing day naye tetugamba nti bwe mutajja mangu ku boxing day kusobola kuyimba musobola okuddamu ekiro naye tubadde time eyo tusooka okwagala tubalabeko mwebale nnyo mwebalire ddala director abagenda nti okukeera nsonga nkulu nnyo ku lunaku lwa boxing day mukeere nnyo bwe kiba kisoboka musule wano owulidde kale bannange mwebale nnyo mwebalire ddala MC wampa ssebo bakulu bateremu akayimba abawanguzi bagende director atabeeko byatugamba bawanguzi mugende bifo bingi bitegeka abayimbi naye nga konna tekuliiko wembasaka n'omu naye gwabawa n'ebirabo where you coming from wavaawa bannaye katufune ku bigambo bya director ne bakigemuzi bano abasigaddewo abatonotono ate tulabe kyatugamba mwebale nnyo abawagizi okubeera ne mutwala obugumiikiriza obudde bubadde bubi ne musobola okubeerawo mulabe ku bayimbi baffe bwe mbadde awo mabbali nange waliwo abayimbi abansanyudde bajjaji basala naye nange nnyina bennonzeeyo abange mbadde nsaba amannya tugasome bajjeko wano nja kulaba engeri gye mbawaayo ekirabo mu ngeri yange ate ngenda nabbabuulira nga mumaze okutuuka wano kyenyinza okubakolera taliko okusoma amannya ng'omu bwajja bw'aba wakyaliwo basebo ne bannyabo muwulirize nnyo wano wakulu bali tusomye bawangudde naye ne mwami Kasozi obwedda alina ababe abamuwangulidde ku sayidi ye era bwe yagambye okuwa omulimu ku kirisimansi kati katubasome namwe mujje wano bwatyo omukulu gwe bayita Josh King bira akayimba gye abo mukadde waffe director mwami Kasozi abasiimye agidde mu kapera Thank you. Abakulu be bayita banane stop Bibles. Where are you? Nani stop Bibles. Oyo wanani stop Bibles mumanyo. Kati omukulu ono bwe tugenda okuyita bamuyita Mr. Inside. Mr. Inside. Yes. Yes, okay. Hello. Ono gwe tuleeta omulala bamuyita King Urban. King Urban. Yes, okay. King Urban yatuuse. King Urban. Ate Urban ketujja tuyise King Urban. Owulidde. Okay. Oyo bw'aba taliiwo nga tugenda ku mulala. MC Bendi. MC Bendi. Okay, yes. MC Bendi ayingidde akulukuse. Okay, bwe mulabanga n'abafunye luli babayise kati ate bano booti taata yakoze eki yasiimye taata akwongeza ku kibego ky'emmere era n'okola eki bakulu bano bwe tusoma babayita the performers Kasumba Derek kati ono gwe tuleeta bamuyita American Angel Alan Harrison taata akuwadde ekibego okomawo Alan Harrison muteri mwakayimbo naye kati ono addako wano bamuyita Kazibwe Henry kati ono omukulu bamuyita Blue Star ono omukulu ndaba bamuyita Ania Kedra omukulu gwe bayita Kedra mwebale nnyo mwebalire ddala okujja ate naawe ssebo mwami Kasozi director tukwebaza nti webale nnyo n'abatayiseemu eriwo abalamuzi ate nabo n'obaddiza ku kibego nti tukwebaza webale nnyo webale ddala
bannaffe bano be mulaba wano be beetabye mu mpaka naye be batayise mu liiso lyani lya mulamuzi naye ate taata n'akola ki nagati bonna baana bange mubalike bakole kyekibego kya taata kino kale katuwulire ku bigambo bya director mwami Kasozi wa Sand Beach Nabugabo Masaka rugby ground ne Kasozi motor spare. Soka kwebaza abasazi b'empaka ndowooza basaze mu ngeri yaabwe nga bwe balabye era sirowooza nti kye bakoze kikyamu. Nze ku lwange nsiimye ng'omuntu bw'asiima omusazi ayinza obutasiima naye ate omulabi n'asiima. Nze bwe ndabye ng'abantu bano bayimbye bulungi lwakuba ndabye abamu ndowooza tebabeerangako mu mpaka banyiivu nnyo so nga oluusi ne bwe bakuwangula oteekwa okumanya nti olulala nja kuwangula. Ne bwe mbawadde ka chance abamu okujja nti bawangudde era basigadde banakubavu. Kati bannange simayiri yaggwayo ndabyemu batono. Bino tezaabadde bikonde byabadde ng'ogenda kompitinga bwe baba kusinze it's okay next time. Kale bambi mwebale nnyo nze mbasiimye. Nsobola abanaasobola mujja kujja mu ofiisi yaffe wali kunakayiba tuteese tuyinza okutegeka ku Masaka background na wano ku boxing day nyinza okubawa stage emu eneeberako basona pen ne musanyusizaayo abantu baffe engalo z'omaanyi oba kwesibyero oba ku viba nga mujja kubeera ku stage eyo yokka muyimbire okwo mulage abanaabaayo. Musobola okuleeta ebifaananyi byammwe ebinaajyako ku posita bwe binaaba bifise tujja kuteekako amannya obwangu kwe kuyitamu. Mwebale nnyo mugende owa mixed alex muligestalinge tuyinza n'okubawaayo katokeni akatonotono okubeebaza. Mwebale nnyo mwebalire ddala munakkiriza tuteese tukole so ku Christmas ku rugby ground. Nze mbasiimye nga mmwe muli bayimbi bange tusobola okukola mumpa amagezi bwe tugitegeka tulange tulabe kye tukolawo. Mwebale nnyo mwebalire ddala muzeeyi kyobadde era bwe tuva wano bwe mbaamu obudde tuyinza okuddamu ne mutusanyulako wali abanaasobola okubeerawo sikkaka ne munyimbiramu n'ennyongero obbawulira. muzeeyi tweyanza nnyo tweyanzeege amannya tugawandiise bajja kulaba Alex. Ndowooza ne bennanze bano tubadde babi ndowooza mmanyi okulaba ekyo okwerabanga ne bwe ndeeta abayimbi ndeeta bamulembe kuno okulonda kubadde kwange kati bano ne bwe nkola sewamala mwekubire mu ngalo. Muzeeyi abasiimye. Kakati muzeeyi waliwo abayimbi baabakajja bava Kampala bakatuuka kisaawa eno bagenda kukusanyusaamu bakinkakenke kinkakenke basuulireyo wetuulireyo. Muzeeyi akyaliko obusungu. boxing day tuli mujja muwulira ndowooza obulango mubuwulira. Tuyina abayimbi ab'amaanyi era tulondamu abayimbi abasobola okusanyula abantu wano. Ku boxing day tugenda kuba ne event 3 saundi ez'amaanyi viba tuyina SBL Destiny event ye Kampala nayo nnungi. Kale nno nsuubira nti omukolo tugutaddemu ssente. Bw'otunulira abayimbi abaliko n'otunulira ne stage kitegeereza ddala nti nno omukolo tugupise bulungi. Embeera nga bweri ku mulundi guno tusazeewo soya boxing day egenda kubeera ku $1,500 olw'okusinziira okuuma omutindo kubanga tujja gamba esigale ku $1,000 naye tuleme obbaleetera ebinyuma ate nammwe ekintu mujja kyetamwa. Twagadde tukuume standard munatusonyiwa oba ozze kunywa cupa za bbiya 10 oyinza nti kanywa 9 ompeze $1,500 nsobole okuwagira ekifo. Omulundi guno sitwafunye basponsa olw'embeera sitwafunye basponsa olw'okubeera nti nno sitwategedde embeera yaabwe bulijjo batera otukwatirako naye tukasobodde kusponsalinga event eri. N'olwekyo kati mmwe basponsa ba event tulina okubeera nga tukwatize wamu tulabe nti tusobola
ekintu kyaffe okubeerawo. Eno Boxing Day yafuuka kintu kikulu nnyo mu Masaka muno kubanga efuna abagenyi abava mu bitundu ebyenjawulo. Luli edda abantu tebakyalanga mu Masaka mu nnaku enkulu nga basigala Kampala, Jinja, naye katwafunye ab'Embaale batukubidde essimu bajja kujja wano. Kyemmanyi nti tebajja kujja na mmere, bajja kuyita mu Nyendo omwo balye emmere, Erukaya bafune ekyokulya, abavudde Emityana. Kati nsuubira Boxing Day tugiwagirenga nga kintu kiri waffe. Mulimu n'abakolera wano bizinesi. Kale bannange saagala tukimalemu maanyi, tukwatize wamu, tugambe tuyambe ekifo kikulaakulane. Era nsuubira temujja kujja mu bungi. Tulina wano abaami bano batukwatiddeko nnyo okulaba nti basobola okutambuza omukolo guno obulungi. Mukulu Kamaldi ajja kwogerako, buli omu amumenye erinnya lyajja wano mu maaso abawuubireko. Naye bakoze omulimu munene nnyo okusobola okutwala omukolo guno mu maaso obulungi. Tugenda kufuna abakulu bano nga bwagambye. Omu ku omu ndowooza kabeeyogerereko kwate munnange wangi ntandikire ku ono weewaawo. Yanzanye sebo de Wikitone nga ndi musomesa mutendeke nsomesa awo ku security card Nabugabo. Mwebale kujja Boxing Day daki Nzambanike Sentinel Radio mugimanyi Sentinel. Mwebale kujja abayimbi mwenda ennyimba muzimpe. Muzeyi Kasozi bwategeezezza omuyimbi avuganyizza ku Boxing Day oyingirira bwereere. Okitegedde? Njagala okumanya kiki kye wankola kyengambulule ompisiza wenkoma nfa. Yo, nze Gisilani straight out of Masaka City, Masaka City's finest synergy. Abiri mukaaga tuliki tuli wano naki. Thank you. Bana manager Kasozi weebale nnyo. Babadde kyabawogano Kamala bampalanira hipusi zange. Bana mwebale kubeerawo. Tetugenda kwogera bingi bampita omukunji atasera nnaku z'omwezi 26 gamba muno ne munnagambe munne tukeereko nnyo. Sijja kwogera bingi mwebale nnyo mwebalire ddala. Bamba toyanzege mwebale okuwagira Sand Beach Nabugabo mwaka ku mwaka ate nga nezina empaka zaffe zibaddewo olunaku lwaleero zibeerawo era buli mwaka atulondamu abayimbi. Yenze Selector Moze olunaku olwokutaano mbeerawo ku Sentinel Radio mu Friday Night Jam. Naku zino tubale twawumulamuko olw'eno World Cup egenda mu maaso naye tugenda kuba nga tukomawo n'enkuba empya. Toyanzege bannaye tweyanza nnyo tweyanzege. Naye nsuubira bonna abantu abasirimu bya ku maaso gammwe. Amannya agalenze promota Kudwa Masaka G256 namba 1 promota Masaka. Bonna abayimbi mugende mu followingeko bonna abayimbi abasinga abayimbi wane bayitidde mu mikono gyange. Tweyanza nnyo tweyanze ngoyo tuwagira. Amannya gange nze Kasozima, njagala beebaza okujja wano. Abayimbi tweyanzizza naye nze Brenda by the way kimanyi mwankoyekoye dda naye wendi. Anyway nabadde njabakwogera ku kintu kimu tuba tuzze wano nga tunoonya ebitone bakiyita talent search, okay? Tuba tusaba nga mwetegeka kuba tutwala mwaka twagala okuwulira ku maloboozi gammwe plain so si kujja wano otandika okumayimingira ku luyimba. Sigambye nti nno mukoze bubi wabula nteesa buteesa tukiteekemukko ku lebe endala. Tumanye nti bwe tujja okunoonya ekitone tuba tuzze kunoonya kitone wabula tetuzze kumayiminga. Abantu bava wala nga bazze kuwulira bayimbi oba tukitegedde babudde buwabuzi. Bannange mwebale nnyo okwagira muzeeyi waffe mwaka ku mwaka. Amannya agange nze promota Tone nina bintu byakwogera. Tewanga nkyaye bwe mbadde neesiga
uyagenda banaimwe bali kujja Sand Beach Nabugabo representing Fed Garden bampita Morrison Yuki tubagala nnyo bannaye big up. Sebo Director Sand Beach abateesiteesi b'omukolo guno baparticipants mwenna abawagizi baffe aba Sand Beach mwenna omukama mulungi obudde bwonna omukubireko mu ngalo ez'amaanyi. Sebo Director Sand Beach tukwebaza olw'okututegekera ekifo kino. Erinnya nze Waswa William ssentebe w'oludda oluwabula gavumenti ow'eggombolola y'e Bukakata. Banange nsanyuse nnyo okubaaniriza mu kifo kino. Mwebale kwagala Sand Beach. Bannaffe abato bannabitone mwebale nnyo. Bwe nze wano nsanzeewo muto wange Tone Sebo jangu wano abantu bakulabeko. Ono nasomako naye naye nali musinga ebibiina nga 5. Badde nina omuyimbi wange wano gwe njagala okupromotinga naye simulaba bamuyita Aruba. Bwe mubuuzize yamuleese n'aŋŋamba Tone yandeese ne mugamba Tono oyo nasoma naye. Sebo weebala omulimu ogwo era tukusaba oyongere bw'otyo. Abazze olwaleero tubasaba mwongere okwagira Sand Beach nga 26 nyongere okubakoowoola mujje wano mujje muwagire ekifo kino kyammwe kifo kyekibakozesa. Naye nga nze munnabyabufuzi mbakuutira okukola ennyo obutaweera. Emmwanyi tuzirime olwo lwe tujja okusalawo oba tulya muwogo oba tulya ki oba tulya mugaati. Ku lwa Katonda n'ensi yange nga Kyagulanyi pulezidenti wange Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale. Tweyanze nnyo, tweyanze ge chairman